Inside Story Uganda, real source of political updates. Abana bagenda ku boycotting amalwaliro ga government for internship. But they need it. No, they will go to private clinics. No, to practice as a doctor in Uganda, olina okubeera ng'ofunye eki because government yekwasayinga ogenda okusobola okuwa license. Tebajja kukola. Bajja kubeerawo atunule. Oba agenda ne degree ebweru w'eggwanga kuli internship e Rwanda ayinolinga e Rwanda n'omugobayo. That's why you find ne bogenda abali bagenze kwa Aga Khan hospital bakubulire na wanawa. Mu East Africa or mu Great Lakes region fe twasobola training achipita British medicine. Chovola be Kenya wa ba doctor abasinga bogera Luganda. Bana Uganda. Ye bana Uganda. Bana bajja kuddukawo bano bagende tuleke kwata bana Uganda kubanyigiriza. Kubanga the other day Dr. Chris Perimus yatuga nti government yes bano ba intern doctors wadde basindise malwaliro gayo naye teri under obligation okubasasula allowance. Lwaki ye Chris yali alwanira allowance doctor with all due respect lwaki allowance yali amulwanira mu gyekenda ye kyagamba government ya muzaala yali alwanira allowance government yali muzaala nti ye mwana government yali muzadde bana Uganda tutegere nti eggwanga lya ffenna ekiwoomera mbaata kabuzi kyekiwoomera n'embaata ey'ewaka. What is good for the goose is good for the gander as well. So how do we sort this impasse? That is a very small budget. Parliament should come up with a supplementary centers what ziriwo basasula abaana bana abaliwo abagenda mu maaso ba interns basasule nabo mwaka ogwedde batawansa ko yaabo. Simple. Kubanga kati tetujja preaching a patriotism kungu bantu kwagala nsi yaabwe nenga ffe tukozesa ensi yaabwe okubakolako butali bwenkanya. Abaana bano they are taxpayers. Are you aware? Of course. Nga nawe buli taxpayer. Gogamba nti oli entitled Dr. Chris bali omunsi you were entitled to an allowance ngokola internship. Yono mwana ze mu 2026 getali entitled. Justification kijowo. Kuba ye bwe yali asobola n'okulwana internship allowance nebisemu emirundi ebiri bali babawa then era nekikolebwa gwe kono ogamba nti twina that obligation kugibawa gwe obligation government lwaki gwali ki government ero kwefuna obligation kusasulira internship ne Dr. Diana Atwine kwa bona babasasulira. Please give these young people their money. Let us not preach wine water wine nga tunywa mwenge. Bamba muwabara DC center nga muzongeza ba chairman LC5 ba head teachers abasawo mu bawe center zaabwe bana abana nabo basawo. Well, yes. Koti yakkiriza abamu bakwatibwa luli ne bayimbula ku kakalukayo abaana bali bagezaako okulaga obutali bumativu nga bekalakasa ogabanaye ensonga ffe ina okugguka. And you know by intern doctors baba sindika malwaliro tebagendanga up to now. They even shouldn't go. That's inside. No, let me be charged. They should not go nga tewali allowances. Nze mwabo sina mwana gwenzaala bano baana b'abantu. Kungu wali otuseeko mu ddwaliro nga kazoli tewingira eddwaliro lya Uganda n'ogibeerako n'olaba embeera ebaawo. Horror scenes ezibeerawo. Ono bamulesa agudde ku accident, ono abatemu bamuyingiridde, ono abaana baffe oba abaana ababato byembeera gye mbasindika munasula mu mbeera ekiro kyonna. Gwe n'omugamba nti temuyina nakemuyinza muyambayo ng'ali mu kusevinga bulamu bw'abana Uganda. Kuba guno si musaala allowance kungu muleke okumusobozesa butwogerako mbu that is incitement. They shouldn't go. Babireke. Government ezirijja ziri bayenorolinga. Yes, you see bawa abaana bano allowance kawe ne bali abamaliriza omwaka ogwedde baali batebawo bakabawo. That is fairness. Abaana ba intern doctors ate baba bakyayina amaanyi bakozesa amaanyi mangi nnyo for sure. Nyina mutabani wange bamuyita Kiyimba Moses yabadde akolera internship e Kagando Hospital. Naye yaŋŋambye ye ayinza okuba yakuteeka balwadde abasoba mu 96 ebbanga lyamazeewo omwaka omulamba. Yes. Nearly 1,000. Nearly 1,000. Bealabyeko ye nga yokwatako bwati. Yes. So kakati Kiyimba Moses okumugamba nti
yabadde alina kumaliza internship nga tomuwadde sente zaakomewo naye nga jjanja bannayuganda 96 toba fair. Well, singa embeera nesigala nga bweri twolekedde kati abagaki Dr. Asimwe the other day yanga nti singa government egenda maaso n'okutiisatiisa ba internal doctors nabo nga basenior doctors bali likely okuteeka wansi ebikola very soon if that actually continues. Actually senior doctors must do that. Now bijja kuba bitadde ebyobulamu byaffe mu kati abaga. Kungu mbasaba bw'obeera member wa parliament nga gweyagala ensako yebengejjudde ng'oli minisita nga gw'otambulira mu motoka 3 nga buli omu otambulira ng'oli PS ng'olina motoka 5 ewakawo kitegeere nti ne dokita naye muntu bw'oba oyagala ssente n'abalala bazaagala ne dokita azeetaaga. Gw'olina supermarket gy'ogulamu enjawulo nti bayintaani bo batuuka ne babawa ebyoweerere abasawo ne babawa ebyoweerere. Nedda. Please muwe abasawo ekitiibwa. Muwe abasawo ekitiibwa kuba mwenna mumalira mu mikono gyabwe. And I want to tell people clearly that tuba twagala eggwanga lino nga tupreachinga patriotism tusooke tupreachinga obwenkanya naddala mu salaries and emoluments. You understand? Yes. Salaries and emoluments. Njagala kutegeeza gwe idi w'ekitongole oba ofuna overtime allowance 26 million on top of your salary. No mwana doctor intern aliwo naye muna Uganda ka allowance yako yandikeetazi agule data agule airtime anywe chai ekino ali ku ddwaliro amalwaliro gatalina facilities singa kale galina kama yumba abaana we basula nakeera naye omwana omugamba agende yepangisize alinye bamwe shift ey'ekiro yeetambuze oba kyekunyolo kitegeera ndi Mulago hospital ndi intern ongamba wepangisize ngende ekyebando nfune ennyumba bampe shift ey'ekiro ninye ekiro taxi nziye Mulago ku sente zange nsulenga nzijanjaba abalwadde ba Uganda nkwate ku sente zange nsulenga nzijanjaba bannayuganda nkwate ku sente zange nzire Mulago nebake ntuwere bidde kacaayo ngule kacaayi nywe ogule kyeggulo nga mwe baminister nsako mwepakira bwepakizi no that is unfair. Senior doctors, please join these young people. But joining a government must find money. Izo situinza mukireke n'okukireka ekyo. Okay. So tulekede kati abagaki nga tumaliza ensonga eyo. If this situation continues, if this persists, tugenda funa kibayita brain drain oba kituyita exodus y'aba scientists okuva mu Uganda. I want to let you know olwaleero kamba buli Uganda mu ekyobugaga kye muyina bw'ogenda amalwaliro g'embalala gajjudde mu Bakongo abasawo b'embalala ne KIU hospital y'Ishaka gajjuddemu abalwadde Bakongo nga bw'olatwala e Kenya abalwadde Agakani Abakongo bo babaleeta Uganda mbalala Ishaka bw'ogenda e Rwanda badokita bannayuganda bayinza bakolanga 30%. Many. Bw'ogenda e Kenya bangi abaana ba wano those fellows from Makerere must wear Gulu University Wabu Sitema basomera ddala medicine ali concentrated. They put in a lot of effort babasawo be Uganda wano kabeba physicians tobazanyirako they are accepted world over. Naddala bano abato abatanafuna encumbrances nti balina families bagenda kwabulira eggwanga lino. Please tuvaluing effort yaabwe. Gwe PS wasoma degree ya myaka 3 nayongerako masters ya myaka 2. Yo mwana yasoma degree ya myaka 5 nayongerako internship ya mwaka kumuje emyaka 6 degree esooka yokka. Please mwekitiibwa. Okay. Kale ensonga eyo naye njagala tugireke akadde katwala wagoberedde NUP Diaspora Convention eyabadde mu Los Angeles, California, gwanga lya America. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu former presidential candidate alinga gwe yayogeddeko eri abawagizi babawangaalira eyo. I think nearly 2,000 people attended event eyo naye nga ebimu ku takeaways n'abadde ndaba wano Mwami Kyagulanyi yakubiriza ekyosobola okuyita solidarity ne mutual hope nti buli omu abeere essuubi ly'omulala. Yayogedde ku kutyoboola n'okutulugunya eddembe ly'obuntu lyagamba wano mu Uganda. Yalaga nti abawangalira ebweru babeere basaale mu kulwanirira obwenkanya
mu kuvumirira ebikolwa bifanaganako bwe bityo. Yayogeddeko n'ekyenvumbu alaga nti kyetaagisa abatyobola eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga bateekebweko envumbo amawanga abazungu ago n'ebirala. Akabonero akenkunala akalaga nti president wano former presidential candidate akyagenda maaso n'okutambuza olutalo lw'okulwana okukyusa obukulembeze wano mu ggwanga. Ng'alutambuza mbaani? But I've just mentioned some of the things he mentioned ng'ali mu convention eno. Wali obaddeko Bannayuganda abali mu diaspora? Have you ever attended any of those symposiums? No. Have you ever attended any of them? No. Waliwo gwe nagenda naye waliwo gye baali bategese Boston saagituula namu nga nkyali emu mpine neddira ewange ne neebaka. Kati wane kisesa kye. Awo tewali olwo olukiiko akubye olukiiko mu Katanga wali ewaayisa olw'abantu ebisatu lw'amakulu nnyo ku Uganda okusinga olwo. Come again? Omuntu singa Lubongo yakkiridde wali ku ofisi yaabwe walaba awo emmanju Kaleerwe n'akuba olukiiko lw'Abannayuganda ebi bisatu lwandibadde lw'amakulu nnyo okusinga olwo. Tola amakulu ga luno. Abo okimanyi nti mulimu n'abalina emyaka 4 nga tebalinyanga wano. Okimanyi mulimu abatamanyi na Luganda. Abatamanyi na Buganda bwe Kampala bwefaanana. Tebalina stake mu ggwanga. Okimanyi bw'amaliriza abamu waliwo yanywedde lita ya wayini ya Owalagi. Bali ku birala waliwo gwe twasinkana oba nalina Kasibantu oba nalina Empyani twalinayo olukiiko bateggulo limu ne tusooka tubeko gwe tusinkana omu ku bategesi n'atugamba mbeetaaga tugenda nze nava nyina mpi gwe nalina nava New Jersey ne tugamba tugenda tuwulize omusajja ono omutegesi mbeetaaga tusooke twogeremu bino byakyama saaga tubyogerere mu gundi mu lujjudde ne tugenda tuwulirize ebyekyama n'atugamba mugambe Besigye mwina ebibalemye Museveni kwabakubira nti mugamba biki singa kati Besigye Mulago mugamba nti mufu tali mu ddagala nena mu opposition muzimbe eddwaliro eringa Mulago nga lyeryamu eririmu eddagala Bannayuganda mubalage mulaba erya Museveni temuli ddagala eryaffe eririmu eddagala lya bwereere ne tugayisebe ekyo tukiwulidde kati mugende kukayiweemu nga Uganda gulu muteekewo eyammwe nagambe mpigwe jino noto omukulu we yagenda otwete yokwenda naye omukulu ono tumuleke mutugende they are completely out of touch nekigenda mu maaso mutekewo highway yammwe eve Kampala mpaka ggulu omuntu bw'abeera ku ya Museveni alabemu ebinnya bw'anaabeera ku yammwe FDC alabe nga kakeeka watambula temwakigwako bw'asandukula agacupa gano aganene agazi wayini ngamba be bano kati dina zaabwe ziba ziti bagenda katujja na fundraisingayo olumala mwe mutegeke ekihoro ne mutegeka ki bende batanga okufundraisinga $10 $7 $7 meka alidde emmere anywedde ki agenda omaliza kwadde $10 okusalako byalidde naki osigaza $3 bintu byakumala bumazi budde na kunywa mwenge n'ebiri wano tebabimanyi but Bobi Wine yabanyonyodde biriyo banyonyola bamugaso let me ask. Yes, bamugaso. Bagenda kola ki? One of fundraising ensembe. But number 2 yabage bakoze platforms zaabwe bavumirire ebikolwa. Abo balaba bakulu abo bennyini ng'ogyeko kwerabakawo 12 bagenda kumala emyezi 2 nga buli mutazeeyo kutunula mu munne. Omwakolera kilomita 5 amala ennaku 3 nga tannadda buli omwali busy beefaako bokka bulamu bwabwe baliko. They will never even meet again. Was this convention useless? Useless. Half of them by ESO, External Security Organization. Really? Ojo kyaze muvawala wano muvawala mmanyi gwe bakwata ayava mu America ombuze kyamukubye emigo wano ngaze wano security yategeera etya nti ajja balyoke bamukwate bamukube kye kyamukubye emigo. Half of them by ESO. Kye kyamukubye emigo muvawala. Ojo mbuze wali oleeta biki ebyakukubye bamanya batya. Let me tell you gwokimanyi nti tulina kitu tubaita External Security Organization. Abaana bola mbukofiiro mu symposium hafu adoyogera na ESO ya President Museveni. Bavudde Canada ne bava Mexico ne bava mu America omwe ne bajja bajuza kahoro ne batuula bati. Lumongo yandikiridde wali Kaleero n'atu. So Bobi yabadde ayogera n'abambega ba Museveni. Half of them
abalala yadde ayogera n'abacakaze be abadde bali off abazze okunywa ku mwenge naga tunywere mu bannayuganda simple very tebamanyi na bigenda mu maaso nobombuuza nebigenda mu maaso tabimanyi. Let me tell you in America people who matter sibeebo kubanga majjala kugamba nti ne Museveni yatuuzanga enkiiko ebweru w'eggwanga to strategize to meet who to strategize okulaba kutya bwatwala obuyinza siri mwogezi omwami Museveni wa President Museveni naye kinja yatugidde wano who matters gwewetaaga so yasinkananga nti yasinkana bannayuganda bawangalira bwe yes but story neera bannayuganda waliwo abaali e Kenya neera owulira nnyo story zaabwe zaali nnyo e Kenya Tanzania ne Libya wa Gaddafi okay ewa Gaddafi zaabanga mundu na sente bannayuganda abaabanga e Kenya nga at least obalaba ya Uganda tebali mu comfort baagala kulwana kudda waabwe naye bali abamaze emyaka 3 tebaddanga wano abo abatamanyi na Kampala bwafaanana for 30 years abo mu America the people who matter Bobi Wine alina okulwana olutalo lumu okumakinga America netasindika delegate ye na delegation mu kulayira kwa President Museveni America yasindika under secretary of state Majowan assistant secretary of state in charge of African affairs wamulaba na general delegation ekololo kali kabonero kyali kibi nnyo yeah but so I want to let you know that America bali wabawagira nnyo Mubarak nga bawagira Museveni mu Egypt bamuziri brotherhood bamala kutandika kintu munda ne bategera nti Mubarak amaanyi gamwedda America ne bamuta mu America togenda kukyusizayo government mujja kutuula musunendongo munyowalaji muzibye obudde ne kumacha ng'olimba na Uganda munyumya mweka half ba security ba Museveni half basajja we munywa nabo omwenge nencha paka londi kaddiwo basajja bobote je baligende Bahamas abasajja ba UPC abasinga bali Bahamas okimanyi kizinga kiri awo wansi wa America bakyasala ne kuboza obote zino buli wiki nga batuula nabituulamu ebintu byabwe nabituulamu awe Bahamas nga boogera birala boogera oluzungu lungi abasajja bobote bo bagenda basoma nnyo naye tosobola kunafuya convention eno temuli anti gwe temubeerangayo mwekizi muyina amaalo bawulira America olugambo let me finish abantu batudde mwami Kyagulanyi n'abawa amagezi baani bewaddawo amagezi be baani beba mukuba kyeyavudde wano ng'ensi emunyize amale ewiki 5 oba akola mu elderlies home ne bamala namala bannayuganda bakuŋŋaanye wali najjabeerawo abamu bakyasaba asayiramu waba asaba asayiramu ayagala nti waliwo okuŋŋaana olw'ebintu by'obufuzi lwentuddemu ayongere okulaga nti banemula ekyanziruse Uganda byabufuzi olaba ne mu lukuŋŋaana luno nabaddemu naye be baani badde bapulaninga ki abalala ba security ba gavumenti nera mugenda okuvaamu lyadayogera ebyobukambwe bamuprofirinze nga sirika nga bateeka data wali ku kisaawe entebe muva wala yajja amanyi tebamanyi nti so lukuŋŋaana lwagasse ki ku struggle tekirina mpozi Honorable Bobi Wine ne family okukyakalamu ne bagwako ekiwuubaalo but njogera ku struggle tekirina what okay but now listen to what Mr. Kyagulanyi said yayogedde ku bano buli omu okubeera essuubi ly'omulala eso no wanupu buli omu abeera essuubi ly'omulala because n'ababadde meeting omuntu abamanyi okimanyi nti buli embassy ya Uganda eriko kye bayita military attachee abamu ba generals naye gwokakasa jena ayinza okubeera mu kifo nga talinawo basirikale bawera 100 ba commanding mumwetulire kwebuuza naye bana generals ba military attachee ku embassy z'eggwanga z'ebweru zonna ezaffe bakamandinga basirikale ki bo babeerawa imwe abaki kiki ekibasumbuwa let me tell you omulimu Bobi Wine gwalina okukola yalina gukolera wano ate ntamwewulira muliro gusooka nga nakalulu na President Museveni okulayira nga tanalayira
kakati ngamba kimu nti Bobi Wine atandise kuzimba kya 231 ekibozi kitandise okudda yesimbewo n'ekiboozibozi ekirala ne convention yabadde nnungi ng'eyogedde kuki Bobi yayogedde batabani be ne boogerako mukyalo we n'ayogera then yabadde pate ya family n'abantu abalala then yabadde pate ya family nenga si struggle ekizibu kye muyina mugatta mu struggle and that's where I have found a problem with you. Me? Yes. Me? Ogasemu ekigambo struggle. Yes, but that's why I've asked nti kigatta ki ku struggle enteekateeka gye muyina nga bavuganya okutwala obukulembeze. Tekirina kye kigattako. Olwaleero omusajja abateebi abamalawo. Godduko gambo limu ekizayiro. Abakuddirira bategese ekivulu kisaawe kya gavumenti ekololo. Ekivulu gavumenti n'ekireka ne kijjuza abantu kiti. Ba MP bonna ne bajja ne badigidde ekiro kyonna. Oba okyayinza ogamba nti these people are murderers. That Uganda is bleeding. Nga mubadde emitwalo ena ekiro kyonna ne munywa omwenge kololo ne mudigida paka ku makya. Bempita wabalabye abanupu ekololo nga bakyakala. Kwanu gwange Dennis Kabira n'abalala. Ye struggle gy'oyogerako. Nekyogamba bwe muba mugundi mu struggle temusanyukamu. Anti gwe wagenda mu exile ng'otimbye ekifaananyi wagamba ngenze mu exile self imposed exile ng'otimbye ekifaananyi nti eri baagala kunzita kyekyakudusa ku lutalo era nti n'abaliyo tebassa eri tewaliyo kussa embeera mbi omusajja abawadde ekisaawe kye ekyekkololo ennyonyi yeweepaakinga helikopita ye n'abagamba mudigidderaawo ekiro kiramba kanzijjo tutandikira kusanyuka TV kwoli Adam Kongo ne Honorable Mubarak Munyago tujja tugenda kutandikira awo lwaki kino mulinga abakitaddemu ebyobufuzi kubanga ekivulu kya Kingsa nalabyeko ne bannabyobufuzi abalala some analysts abatunulira ensonga nga bannabyobufuzi kabagamba ani nyini kisaawe kino emitendera egiyitibwamu okukikuwa ani akikuwa you know you're making this look like something political and yet no me I'm not faulting King Saha ina right okunoonya sente ng'omuntu ne talent ye nayo kugipromotinga me have no problem with that but naye bana bakitabisemu ebyobufuzi walabye BMP engenda gye bagenze mu bungi aba opposition olwaleero ba medical interns kungu balwanira allowance kabwe tebakalina kungu olwaleero banna Uganda mama ayo temuli malagala issues zemugamba nti nakalukete kali kamazima nabwe kanyanga bo bagamba buli kimu kye mugamba ebizu byonna ebiri wano mugamba abantu babulawo amanya abamu bali mu makomera kakati ate diaspora ebatunulire etunulire kololo nyina muno akafaananyi ngenda kulaga King Saha wali omuyindi ayadde amufuuwa sente omanyi eyo embase gyakolako akolako embase gye era bwemusaaga n'abazungu ngendako kuwakuluka vidiyo kalaga abantu waliwo ayaze n'amufuuwa ne sente ati nyumirwa naye gwomanyi embase kwe yavudde wa kati oddamu okubagamba nti Uganda is bleeding nga balaba banno bonna bewaleka e Kampala balicakalya ku premise abakubeera ku kiddo wano bacakalya mu ya strip ya president bati tokyasobola kubyogerera tebikyasoboka bano ekintu bakitta gwoloza Besigye omulaba abikola gwoloza bakiwalabanga Besigye ng'avuga mmotoka enkadde nga tuzifuuyirako n'ebyuma nga ziringa keegi z'embwa kyoga twayinanga sente swagula amadika gwe kyogamba bwe twagendanga mu Amerika twasinkananga bantu gwe walabanga tubiraga gwe kyogamba twali tetulina bayimbi naffe tusakola ebivuno netugenda netubeerawo ne tugumenyeko ekiro kyonna nemukoona omuziki mpaka naye oddamu ogamba omuzungu nti Uganda is a dictatorship nga mwakyakadde ekiro kyonna BMP mwenna muwaga muti ne mumala ne muvaawo ekiro bwe munadde ewuwe nga tewali gwe bakutteko nenkera ne mukeera gaba ne twaguma n'abategesi babadde sport and I enjoyed everything. I don't know what your observation was. King Saha ne bwandi mwadde venue eyenkana eyo times 2. Just look at that. No abantu bazze yasinze Reigi. Yasinze Reigi abantu. Ekivulu kya Saha kyasinze in terms of number y'abantu. In terms of number y'abantu. Kubanga mwayagadde kiteeka mu competition waliwo bayagadde okiteeka mu ka competition nga kali ku mawanga ne politics. Kati King Saha bw'ogenda mu layini ezakutta. Lwaki? No, he is now the true ghetto king. Oba oyagala oba toyagala.
Saha yakwata nga ayimba bulungi bwe yalaba movement ekintu Kyagulanyi kino ye n'akingira with an intention of reaping support naye ng'omuntu and indeed abantu ne bamugatta nga entertainer ate an activist they perceived him as both neera ne bimwambala. Now he is the true definition of the ghetto king. Kati bw'otosobola kwogera ku ghetto king mu Uganda kati mulala yenna. No, it is King Saha. Oh. Yes, no, that is it. Neera na bwandi mwa devene eyo ngeri times 2 yadda jajijjuza. Njaga kutegeeza ebivulu ebyo n'omunaabitambuza e Masaka nawa bijja kudda mu bibyo by'amaanyi. Naye bwe mutwale mwankole bijja kubasala. Oba ewalala wano waliwo mulaalo gye mwakipiseemu nekibanga competition wakati wa Reigi ava mu kitundu ekirala eky'eggwanga ne King Saha ava mu Buganda. Reigi alinga ali passive okuba wa NRM or establishment ne King Saha activist. Pro-change activist opposition. Kakati byonna factors ade zimufavoringa nga yadda asobola okufuna abantu abo times 2. Yes, ndowooza n'abategesi tebakibala nti veni tebamala. Ayitadde wa Nambole yes. Yali kubyeke. Kubanga Nambole banfunye emitwalo ena gino egituula eno waggulu nafuna ne wansi wano omutwalo gw'abantu. Wow. The Sabbath surprised. Chovola nagana lisinza nakubeera otunuli aba abantu ng'obeerawo. Mu kuvaawo ng'oddawa. Nga kiwedde. Nga kivaawo vaawo oti. Security ebeera compromised. Naye nze nakirabye nga King Saha abantu abajja baweza. Nti yasinze Reigi. Yes, yamusinze. Reigi yafuna ababe neno yafunye. Ono yasinze. King Saha yasinze Reigi. Neera yalaze nti bwekituuka mu Buganda kati yaliini charge. King Saha. No yaliini charge. Kati abasingako yagatta bibiri ye. Yagatta bibiri abayimbi abalala bayagala beera ambiguous mu politics. Abamu bajoining NRM abane bagala babeera ambiguous nti bo tebalina gwe bawagira. Ye n'alaga nti ye ali ku muntu wa bulijjo ate strategically yakibala ekintu kye nekikwatayo. Nze ndi wa struggle ate ndi muyimbi. Nekikwatayo the rest yakubidde but nze simuyinako problem oyo. Naye gwe nnyinako obuyiivu kwe kukwata business ya King Saha ate mutulimbe nti struggle awo mba sikutegeera. Neera ekya Uganda is breeding ekyo tusooke tukireke tuddemu tupange ebirala. Nemukyasobola kyogera. Bakikubye. Ebivulu bino bikikubye. Kubanga bano bagenze mu kivulu ne bakyaga kyadde kikuba struggle. Anti bano bagenze MP bakyetabisemu ne bagenza kulaga nti opposition. Kwegamba omusajja abawadde ekisaawe ky'eggwanga okimanyi nti Kololo nenira epangisaawo. Okimanyi nira esasula Ministry ya Defense. Okimanyi ebbaluwa ekukkiriza okutuula Kololo evambuya ewa General Muhoozi. Really? Kubanga ekisaawe kituufu kiri under Ministry of Defense. Ebbaluwa eva wa CDF eyakingiriza King Saha okutuula wa PS. PS ye byengoma? Wa Defense. Wa Defense. Nti kati se bugenda. Ayina ogikuwa ina kwa CDF oba PS byengoma. Nga bantu balungi. Kakati waliwo kangenda kulaga akatambi wano ngenda kakolaga wano ojja kateeka ku social media gundi waliwo omuvubuka alinga muyindi yazze nagira akola kwembaseemu tokandaze badde njagala sorry akola kwembaseemu yazze nafuwa nabanga afuwa King Saha naye omanyi kyadalaga waliwo abadde bamutumye ndigenda olabe kyekiri wali amazima go gali nti kakati gwe kyoba tomanyi aba okay kano oyo mutomula nti mweru ndaba alimu oluyindiyindi yabadde amuwaki ndoze badde asanyusa olwa music abadde yabadde otamanyi na nyimba zadde ziyimbibwawo ziri mu lulimi ki yabadde amuwa akaseera effera wakuba tuli bakesi abo baba ba CIA gwe batumye gendo bambega mawanga ate wano ngabega ki one bamanyi kachiringa bonogenda noteka ekivulu Capitol Hill mu America watudde government ya Trump ne mujja opposition ne mukubirawo mubali owulira kati Biden watu chaiza gama Trump ampalana nga yakwadde Capitol Hill noteka woti ayina okukkiriza exactly tekawo mubali gwo mukubene bano exactly bo bano baade bazze kulaba mbeera kyovola yatusawo n'amufuwa n'okumufuwa gono oyo ayadde amufuwa ki ono mugwenda balimu oluyindi mumanyi I know him yavudde kwembasa ki
nkugambye abakesi abazze kulaba bamanye embasi zina bazaita political desks egendo la kyekiri ombeera kyeri so yatuse kati ndi aba MP opposition baddeyo nga abiri nga tewali buzibu tewali are you sure tewali kololodies nga basirika bonga panotinga kakati ogenda okujja okubagamba nti Uganda tetulina mirembe tetulina kati bana abaana ekintu bakitta ffe waliwo bye twali tukola gwali olabeko embaga yange olina woolina waleerokedde ebifaananyi n'olaba embaga yange ninze nakola embaga n'ebifaananyi byonna nembiwamba teri yakikuba nakola embaga teri yakifulumya nga struggle efa nga ffe tetukkirizibwa kukola waleerako embaga ya Lukwago naye nga teyagikola of course gwali olabeko embaga ya Ssemuju tosobola gamba muzungu nti eggwanga liri omusajja mutemu we cannot breathe tetulina democracy tudduka na kudduka naye nga mwasuze mutyakala nga mukyakalira mu lujja lwe muti ne munywa n'omwenge ne muvaawo ne muti ekungu what type of people are you olina embaga y'omuntu wokukatonga gye wali olabye gwe kyonga nti tetulina ssente naye omuzungu aba akubyemu ekituli akugamba bano atani abayiga nga akubanga batunulira buli empya ayitawo avaawo ne bamulaba nga zaakaali mu convertible Benz yebikudde eti mukazikiza bwavuga ati namukwata ne kafaananyi talina security terina agenda mukuba onalebe Ssekabira agenze onalebe gundi agenze ngoddayo gamba omuzungu nti kiri e Uganda sewe mujje mutuyambe muleete ne mundu tubakuba abasajja babi nedda tukomaa ku nsonga eyo Balaam Barugaharateny minisita akyeri Sankuuli ali mu West Nile eyo naye mukambwemuuko ekiyasanzeyo kyabadde kika ku nsonga y'okulwanyisa obulyake egeni nga bwe kyali e Masaka bwe kibadde mu Western Uganda bwe kyali Bugisu era byebintu byebimu byeyazudde mu kitundu ekyo naaganafa bagasalira essanja Abaganda we tugamba we bagamba naye Balaam wadde naaganafa bagasalira essanja naye Balaam aibeti ate nja mugamba we ndi musanga aibeti nti asobola okulwanyisa enguzi okumala emyezi 3 mu NRM n'asigalamu naye kati atambudde emyezi bajja mugoba agenda funa obuzibu abamafia bagenda kulwana naye nze kyakola nkiwagira naye njagala okumutegeeza nti ekibiina kyalimu enguzi is part of their DNA bagikwatanga fashion nga style nze aibeti Balaam singa convictinga y'ababbi 30 nja kumuwa respect ne basingisibwa emisango nja kumuwa respect you don't see that twaline musiira wano Rasta yatugamba badi interdictinga gisowe waabwe after 3-4 days yaddayo dda ku mulimu akola Balaam gyava gye babazza ne bakola amma mugende mukole muveeko oyo babye za taata we you see NRM obubbi buli mu the entire fabric of the NRM neera toyina buyinza kubulwanyisa I want to let you know nti Balaam saagala loze nti kyakola it's a nice gesture kubanga obusiraamu butugamba bw'olaba ekintu ekibi kijeewo n'omukono gwo watosobola kyogereko watosobola kukyogerako kitamwe ate si ye Balaam ali mu kukyogerako bwagezaako n'okijjawo bwagezaako n'okukijjawo naye tagenda kukijjawo gyava be bazza ku mirimu ekyo kyanneewuunyisa kya Musira yagamba Gisogo ali atawanya ba parish development model abachi ali ku mirimu akola Balaam gwe yaleka interdictings gyali akola yes kata ina Godfather gwe yakubira muzeyi nga banziye ku wamaddayo okole baveeko oyo muveeko tulabe kyana akola Balaam obuzibu agenda kusinga kubufuna mu ba Godfathers buli mukozi gw'olabe wansi abba ssente with impunity ayina ekijinji kyoyinza okuyita ekijinji oba gamba n'oguba abaavu gwe yeesiga njagala okutegeeza that dogma that NRM dogma oba doctrine ey'okugamba nange kandeeta owange aliyeeko abakulu bayisinziira eno nabagamba naffe katusindika abaana baffe baliyeeko yensonga lwaki efuula abakozi ba government untouchable and I want to let you know aba mafia they will fight back omanyi obukolwa bukuŋŋaana bulya timba obukolwa busolo bwa munsiko tobumanyi fawakulya mu kyalo tobumanyi bwe bukuŋŋaana n'ogwa musota munene nga timba
bugulya Balamu President Museveni wavire to his rescue Balamu ajja kuba awedde waaki abantu bakwatako balina abanene ababali emabega Godfather but nze Balamu nze salute please and I support go ahead so far so good yeah agire ne minister asobola agire n'omulala agire naye kuba ennaku enkwatira ku opposition bannange okubanga bo basuulayo gwa nagamba no lero babadde ne opposition ki batula I think opposition cabinet etula every kungunagana ebintu bya boardroom ebyo kubinyumiza teri government gye banafuyiza mu boardroom zimbadde manyogena ngamba leero nabo batambudde nabo bali mu costa bagenda nabo banoonya babbi ate batudde nti mu cabinet nekungu please respect me nga nange mwenkwa respect twogera ku Balamu ali mu field kugamba no opposition naffe twandibadde tulina parallel activities mu field ne tanyumya ku Balamu yekka twandibadde tunyumya ku Ssenyonyi versus Balamu ate nga ne leero batudde mu kantini ya parliament mu kulya amandazi don't tell me that nkugambye opposition singa kati tunyumya ku Balamu yekka singa ne opposition naffe tulina ebikwekweta ebyaffe ebigenda mu maaso so ina byotayagala nkubuulire no anti kati oba ogezaako ku divertinga nakubuzaabuza balabi anti badde nkuwa information bwekituuka ku strategizing cabinet ya Museveni yeetula buli lwamande nyine bano buli lwakubiri batuula cabinet ene opposition mugwanga mbamukala you say let me teach you obuyinza buba na muntu ogwo mugwanga mwabasigadde muyina kubunoonya kati linga bo tebandimaze mu kinaano okwerangirira President Museveni nakwata basajja botafiire banaga naffe tutuula ewange lwaki tutuula mukola ki please olwo ebintu byebakulimbalimba naawe ne bakulijja let me tell you omulimu gw'okulabisa gavumenti gwandibadde gwa opposition naye bwe tubaleka beerabise ensobi oba tokyayinza zibabalako watugamba oli nti Mwami Museveni NRM beetereddewo opposition eyaabo no PLU NRM ye gavumenti PLU ewambye ye opposition egende etwala ekifo kya opposition office opposition obunafu bw'amaanyi mu politics all politics world over is local ate mu politics you must find space and lastly you must not allow your opponent to set the agenda for you kati NRM ye setting the opposition setting the agenda zena nibadde discussing anti Balamu okay how can I discuss Balamu mbu ye vanguard w'okulwanyisa enguzi very dangerous nandibadde discussing at committee opposition yagenze ku local government yegindi police negigobawo you understand ebisinga bikole the hundreds of people abayaniriza Balamu West Nile ng'omuzira very terrible I'm telling you very terrible ekyo waffe ekyo kibi nnyo dabalabalabala can you imagine can you imagine nebirala birabanga bikolebwa ku opposition tesikyabi kino kyendaba kino can you imagine ne bajjayo embuutu ne bakuba ne bisiba n'ebisebe aguka bugusi embuutu ne zitandika how can that one happen ekyo tukikiriza kityo okubaawo mu abavuganya nefe abavuganya yandibadde agenda Arua nga naffe tuli ggulu singa oleeta Balamu wano Arua ne Ssenyonyi eggulu oba naani eggulu they have money they are paid for that office ya leader of opposition ya 400 million every month anti bajjaga nti lwaki gwe tokikola munyako nze nyina budget oli ku opposition do I have a budget office ya leader of opposition efuna 400 million every month nze ne ka 100 so kuleka Balamu kutambula yekka sobola singa nemwe mufuna gagadigida kololo if you had a budget boje balina a quarter of it batambule nga tambule eno kati police oyina okuvaayo nyimirize munyago Balamu atambule at least amawulire tuba tugagabanyi mu politics tokkirizanga omuntu okusetinga agenda ne mbanga gye munyumyako nga mwe kyemuyinamu kugenda ku bivulu genda nabasanikulira emyenge cupa empanvu eziti ez'emyenge ne mutuulaawo ekiro kyonna Balamu n'agenda naguka mu kibuga nakuba akadu naiva mu paaka n'eggaali wuyo omununuzi omununuzi Balamu ize mununuzi omununuzi labalabalabala nemuda mu parliament lopu leader of opposition labalabalabala baabo yokyerabiddeko naye again still talking Balamu yalese n'ebiragiro ku mwenge
byogeza na bangi ebikikini birina buzibu ki tuleke tunywa omwenge gwaffe bagunywa ekiro lwaki bagunywa misana kunga omwenge ogwo deliberate guli mu kutta bannayuganda bwe tutegendereze n'ensi ejjafuna abagisikira abalala nze sirina buzibu n'abanywa omwenge nsinywa mwenge sinywa shisha sinywa njaga naye sirina buzibu n'ababinywa naye nze ŋŋamba bibeeko obudde nti omuntu ofuneko akadde akagenda mu nnimiro akagenda okukola ogenda onywe kuva ku ssaawa 9 ez'akawungeezi ze bagambye paka 6 ogw'ekiro gukumala naye omuntu n'ojja ne ku mulimu ku makya ng'owunywa omwenge nze nyina mukwano gwange buli lw'emiitinga ku makya abawunywa omwenge naye takimanyi nti kinyiiza omukwano gwo yes buli lw'emiitinga ku makya abawunywa omwenge fresh gwoli oguli fresh meaning mu bbaala avuddemu nga ssaawa 11 awo naye tekinyuma doesn't look good genda between 9 ne ku 6 osobola okunywera mu crate ya beer so yalwawo bino ebiragiro byalwawo naye niyagenda bitekesa mu nkola kubanga ye mwami Balamu tuga bitandikirewo naye embeera ekyagenda mu maaso Sachula awandikira parish chiefs he did yawandikidde bano bonna then janasanga ebbaala enzigule mu ssaawa ezo parish chief amugobe simple is the minister no eggwanga terisobola kuta betting n'omwenge birina okubaako time si muntu kukeera mu slot betting slot houses zino ssaawa 2 ez'okumakya wayingidde dda okay no we can't allow that omwenge ebbaala erina okubaako time ekyo nzikanya nakyo tetulina buzibu kubanywa omwenge ne muguteekemu obudde kale tuli mu kumaliza kadde kaffe kaweddeyo ttiimu yo Arsenal ya kyaddaaki yatandise bulungi yatandise bulungi Arsenal nga tonagendamu ebyo byakujeregera yatutte olusani yatutte community shield Sirusania olusani yateruba mu shape eyo yes shield Arsenal transfer window eno yagitambulira bulungi ndowooza yakola moves 2 ezigenda okuba ezenkiza ennyo season eno mu midfield that young man Bruno Guimaraes ne Zoris mpya mwakamuleeta yes ne Zoris mu wing mu left wing ebizibu twabifixinze ne biggwa kati olaba tukutula Man City ekikutuko nkize banga abakuba omubbi kati balamu bwe tunakwata ku Man U Liverpool tujje ko tukola kya ne Man U ina basajja bayo bali nkubuulira Arsenal ya season eno actually it's problem nete mukoze bulungi mu pre-season actually no pre-season ebamogeza abasambi tebanyo serious ato straining anyo basambi funa injury obotekayo no tekayo for bogeza formations ezenjawulo oba togoberera nnyo goba mupiira Arsenal season eno sprint kati Premier League tuli assured mugenda kuba babulabe tujitwala ne kati treble ba Champions League ne FA obana tugaseeko biki nenge kikuluka Champions yakubiddwa mpira gwasembiyo gwa pre-season timu ya AC Milan yali omutendesi waabwe Ruben Amorim yabasabudde naye ejja kuba nnungi maaniyo muna common man's party tokkiriza muntu yenna atayagaliza kibiina kukuwugula ekibiina activities zitambula na ssente the budget at hand is 760 million shillings petaga milioni 760 okuva ku ground okutuuka ku delegates conference so nze ndi mu kunoonya ssente ng'omuntu so muna common man's party we are trying to link up with our funders tulabe nga tuteekawo structures buli kimu kikolebwa so mbasaba mubeere bakakkamu office zijja kugulibwawo ku regional level ne district tugulewo ne structures but wayigiddemu namujinga of course the fault finders tebabulayo so you have people that are faulting yes for what and since kalulu ekibiina tetunagulawo na branches tetunakola ki waguddemu nabenga ekibiina common man's party of course mwali omanyi waliwo abalabi bagezaako okukozesa ab'omunda okumalamu ba members amaanyi kati mulaba kuva akalulu kagwa akalulu funding bagimanyi obuzibu twalina kalulu bwe kagwa tetulina funa ssente nesente tugenda zifuna tugulewo kintu kitambule temwolekedde byetuze tulaba mu bibiina ebirala kuba kati otula ekibiina kya NOP for example basajja bayo enfanfe abaali abakulembeze abamu bampuuga babwanika bagenda mpaka kibiina nekyetemamu netufuna ekibiina ekipya of course common man's party yakajja teyolekedde lugendo lwe of course esobola nayo kwolekera olugendo lwe lumu doesn't of course esobola nina zitekiyinza nakunkanga
Are you not afraid? No, not. Gwe yakatani kujja kukyawa ggulu nnyo. Ebiina bya wano waliwo batasobola bireka kunywera na kutereera. So nze ba members bengumya ntemukkiriza muntu yena kubagamba muveeyo mudde eno mukole. Why can't you calm this group down? Calm them down. Sit No, with them, engage with them. Nkugambi it's not a group in the party. Nkugambi they are infiltrators batutekamu who are trying to talk to members. Okumala mba members bafe amaanyi. Oyo akugamba nti president activities tanazero ringa out. Yakubulire mu nsawo y'ekibiina yakateekamu emitwalo emeka egya Uganda. You see people, what people don't know. Pate sidduuka nti olina by'osuubula by'otunda. Ofuna sente. Pate ffe tugivujjirira. Ffe tulina okuvujjirira pate. Tugikozesa okututuusa weekola ki we twagala. Kiringa mmotoka gwe gy'oguze. Gwe olina ogyeteeramu amafuta okutuusa weekola ki weeyagala. Abamu basindikako ne bannamuli ku office yaffe nti kati office yino nzigale. Office yeetaaga renovation. Twali tugikoleramu nga eringa hall ffenna nga tutuula wamu. Twetaaga buli office tugisale kuginnayo. Temwolekedde kusaanawo. Tetusobola. Tetusobola kyobola aba members baffe countrywide mbagumya office egenda kugulawo ngenda kuba renovated egulewo ne sub regional office zigulewo ne district office zigulewo. Okay, kati babulire ekyokoze kuva wafuuka kubanga yensonga honorable Munyagwa. The president talina activity yonna gy'arolinze awo tebalaba kyokola. This is an activity. Ba president b'ebiina bameka b'oyita kati lwaki oyita nze? It's already an activity that I'm here. Their president is all over the press. Akola. Let me tell you, I'm beyond those funny fights. Nze tosobola kuŋŋamba nti Munyagwa tumutwalire omuliro mu kibiina bamemba bemulugunye ebiki mbosobole. Me, I was trying to be one man's army. Ninga Moses Golola omumanyi abeera ne tiimu yabamu yekka naye nga ye kooki ye mwogezi ye buli kimu. So I was trying to be a one man's army. Munyagwa alinga Golola. I was trying to be ayagala okufaananyisha ye Golola yeyogerera yekolera ki. Kubanga me, I thought you would come here and say I've done this. No. The fact is that we are a new party on the block. Tetwafuna mbaka wa parliament. Amazima ganisigala nti office ya president yekola byonna. Going okuba omwogezi w'ekibiina, going okufundraising nga chief fundraiser, going okuba chief everything. So I'm trying to say that our party branches zigenda kugulawo and we shall very soon tugenda kukola structures. Nera tukubira abantu bonna omulanga waliwo abavudde e Bunyoro. I thank you who have volunteered nti affe mumala okurolinga out program ezaffe muleke tukozese sente zaffe to create our structures. There are people, members who are willing to volunteer in kind. Good. Yes. Well, tugenda butere bakadde producer nga bakagenda. Alex Mukulu. Simanyi oba badde omugoberera oba omugoberedde ebbanga lyonna. Mbadde mugoberera. Yatufuddeko. I don't know omukulu gwalese in your view and whatever is being said now that ngafudde. Ekisooka Alex mbadde mugoberera. Naye simumiitingangako simusinkanangako. Afudde simusinkanye. Nakola attempt nga butusasira family njagala kino bakitwale bulungi nze mbadde simusinkanangako. Nakola attempt emusinkana nga ntwala yali mugenzi Katolo Bwama. Yali antutte nga Alex njagala kumupangisa anjiyize ennyimba z'ekibiina kyange ez'ebyobufuzi. Bwe twatuuka ewa Alex Honorable Katombo yali asuddemu. Wali already n'ekibiina ky'ebyobufuzi? Nali ntandika munda. Honorable Katongo abula emyezi nga 6 affe Allah amutwale. Bino birina 2 years back n'okwesimba tekunnatuuka. Kati Alex tugenda ewuwe. Honorable Katongo Bwama yasuulamu obudde. Tugenda atujja mulaba. Twamusanga alonda. Katoyi yava mu motoka n'angamba yajja komanga omusajja ono muzibu. Musanze alonda bukoola n'angamba mbu obudde bwe yatuwadde buweddeko ajja kutuwa appointment endala kati sawa yakulongoosa wakaawe. Katoyi agamba yasanga alonda bukoola mu compound obugudde. Kakati bwali emanju bw'alonda bukoola bw'alongoosa mbu obudde bwe yatuwadde buweddeko buyiseeko eddakiika eziwera
sajja kutuwa appointment endala mwayisaawo mmeka twayisawo nga 3 oba nga 4 aga sikyabalabi kati buno budde bwakukola birala bwakukola kulongoosa waka wange n'atugoba so sadda efuna mukisa gumulaba naye nga that means he was a very principled person very principled omuntu yali ayagala okutegeera kye bayita a true example of a principled man yali Alex Mukulu naye ng'ekisinga obukulu yali asulawo kumpi ne Bulange. I think he is the most immediate neighbor owa Kabaka wa Ssaabasajja Kabaka ku gate ya Bulange naye nga bw'oba oyagala okulaba omusajja omuyonjo oyingira mu maka ga Alex Mukulu nga ayina emiti ewe wasakaatidde emiti kye nalabawo naye oba lwakuba nasanga abulonzero naye nga tolina nakwolaba nti oba kano kagundi kaguddeawo mu compound nga musajja nga bw'omulaba mu bwe yali omuyonjo nga newe waali wafaanana. Alex Mukulu bw'otunuulira obuyivu bwe yabadde muyivu naye abadde talina degree ya kikugu talina PhD naye abadde mugezi nnyo. Why? Katolu bw'amayaŋŋamba namubuuza naye Alex Mukulu ng'alabika ng'ali financially stable okusinga mmwe ate nga mwe musinza okukola nnyo ebivulu wano. Katonda ngamba Alex muleke bamupangisa n'agenda n'ebweru Nigeria n'awandiika emizannyo n'avaayo ne ssente ze mu dollars n'atuulaawo ewuwe n'adda mu kusoma obutabo bwe. Okimanyi bulungi ne Queen bwe yajja wano Alex gwe mu bannakatemba yakuliramu okusanyusa Queen wa Bungereza abadde mugezi nnyo ng'obugezi bwe businga obuyivu bwe. Yes, ntwasuubira nti abantu abagezi bandibadde mu ba PhD holders bona oba ogimaze kubanga ndabanga gwayagala okulira kisinga naye Alex Machas tabadde PhD holder abadde mugezi nnyo nga ye muntu asaanira okuwa a honorary PhD neera nze nandisabye Makerere University eveeyo naddala their school of drama and whatever and performing something mu bayizi bayo abaali bagiyiseemu nze ndowooza the most prominent one asinze okuwanika ennyo ekitiibwa kyayo bali babiri ndowooza Bobi Wine ne Alex Mukulu be bakyasinze okukiteeka ku mutindo ogwa waggulu abasoma music dance and drama Honorable Bobi Wine n'omugenzi Alex Mukulu naye nsuubira Alex Mukulu Makerere University yandimuwadde a posthumous egundi doctorate a honorary doctorate posthumously. Okay, good. Yes. So mu watu achaba eddibu lyalese mu industry ya entertainment mu ggwanga lyenkanawa. Then that class of entertainers abemanyi egenze gwawo world over celebrities tebaba bantu ba bulijjo. You understand? Teri mumu ayinza kuŋŋamba nali nsanze Alex Mukulu mu bbaala wano oba nasangako Alex Mukulu mu bbaala wano nga bwe tukiraba mu bayimbi abakati ey'aba celebrities abeewa ekitiibwa abali well nurtured egenze gwawo and I'm thinking nti katusigaza batono nzogamba Bosa basenkubuge nenga kirasi egende gwawo bleed egende gwawo yes kaka tusigaza bano bawalampa ku mmeeza abalinnya ku mmeeza naawe mula oli abeera serebu naye nga muwe muzika kayingo yeeyita serebu naye mu mabaala nga yakuba abantu amacupa yeeyita serebu you see ba Alex batukozeewo nti bagenze tebakyusizza baana baffe bana bali mu field y'okusanyusa abantu which is very bad. Alex mutuufu abadde oluusi avaayo abadde critical abadde ayenyumirwa nnyo ebyobufuzi okubyanalizinga naki nze mu kalulu akawedde teyampagira teyampagira ali awagira nuupu naye nga bw'aba wadde takuwagira
toyinza munyiigira naye ensonga zazirambulula n'ogamba okay wagira wokola ki saidi gyokola ki ensonga endala nyenjagala abantu bategeera abadde federalist oyinza okiyita federalist oba ayagala nnyo obwakabaka bwa Buganda. Yes, I think ensonga lwaki it is even the reason lwaki yalwana nnyo okulaba ng'asenga okumpi ne ofisi ya Ssaabasajja ku Bulange Mengo. Nze ndowooza ebirala abadde musajja nze ansanyusa nze manyi ekyadde ansanyusaako ekirala ekisembayo Katolu Bwama yali akirina omugenzi Alex Mukulu adde akirina President Trump akirina wa America abadde n'ebyafaanaganye ne President Trump Kayindo Tafiira akirina Jeno Muhoozi akirina. What's that? Nze njala nnyo omuntu ayogera ekimuli kyayagala ekimuli ku mutima nga tafuddeyo bakijja kubanyiizo nze njagala nnyo omuntu abantu abo boogera olaba Kayindo Tafiira ebintu yayogera Jeno Kayindo Tafiira abantu bwe tebaba nankwe yes ayogere buuzi abayivu omulembe guno muyina enkwe nerekera okwogera ng'olifaringa ku nze toli muyivu gwe buli kibi olifaringa ku nze kungu wemba njogera kwa yivu gwe sina kwa gamba ku bayivu ne togati mwe nonsonga na mwe sorry nze nkuhosting sorry nina n'obuyinza obuku banze nno muzinda ne switch ejjako katofuse nakyemali genda abayivu omulembe guno obuyivu ne hypocrisy butambula buti kusekera abantu mwefula polite mwefula kinengo omuntu omukola ki tetuli honest temuli honest you are not njagala nnyo owunya gwegenda onaabe sikulabe Kampala genda wemulira wammwe situkoze bubi nnyo nnyo nti Alex afiiridde mukadde kano batatereeza yafiiridde kiruddu yabadde afiiridde kiruddu but nga bwogere tetumulabyeko nnyo mize mibi gye tulaba mu bannakatembe ennaku zino abayimbi kuvuma kumula imba zayimbye of time nga kulubanga so I think that is the other thing we are going to kananja atkosenga semu yekibiina kyange kali kabena mutamba watu wavuaziza producer fasobola okutunonyeza yandi katuleetedde kalungi abenda title yake abenda mutamba yes watu wavuaziza kayimba kyali mu luyimbo olwo ekikulu nnyo kyo Alex simanyi Alex yali ebintu bingi nnyo mu nnyimba ze oba emizannyo gye wagira ko yes because I don't know why program ine because bwalabanga emizannyo gya Alex nga bw'otuula ku TV n'ogulaba nga Buganda Kingdom oba ku Bwakabaka olina okuba ng'oli ofumiitiriza ekimala okujja mu byategeeza kati ndowooza yali ageza kukulaga nti gavumenti bo nga abantu ba bulijjo tebafuddeeko naye ndowooza symbolism nakozesa ab'ennamutamba fe ab'ennamutamba mutwavuwaziza ng'ageza kuvumirira nguzi nti mulongoose ekibya mu kirongose ku ngulu ne munda kireme kubanga ntaana n'alifaringa ku kyalo kyewaabwe exactly kireme kubanga ntaana naye ng'ategeeza ggwanga nti eggwanga mulifudde ng'entaana ku ngulu ziba zinyirira nga munda zijjudde eŋŋumbagumba z'abafu I think the song had some sense. Yes. Well, asibaji because njagala ensonga tugirekeraawo lwakuba kayimba kono munyaga abadde akase producer katwaleda kikano yandibaddemu bakayita bati ab'ennamutamba I think waliwo obulala bwomanyi ng'ogyekaako bannakampala nga boogera Kampala boogera kungubwe nekinga Kampala baayogera naawe nga mwoli so the truth it was mukambwe bwe bwazze nabwo so ateeseteese bulungi era kyakulabirako kirungi nkubuulira Museveni olaba abaana ba President Museveni n'otunuulirawo no pastor yani Pastor Patience Reverend Pastor Patience Rwabogo agenda okuba bishop Rwabogo n'ojolaba Natasha waliwo ne boota kati Patience manyi nabo waliwo omulala bamuyita abantu babamanyi waliwo omuwala there is another one bamuyita ani babamanyi gwe nawe tobamanyi waliwo omuwala omulala owokusatu naye ne maaso nsimulabangako abantu babamanyi bakyengezaako okulaga nti tolisanga Museveni alina challenge atukubye wano osanga omugagga bagagga kwagalana oba politician MP hanga omwana mu bbaala ekiro yafuuka problem
naye banga tata member wa parliament oba mwana wa captain gubi oba mwana wa General Swandiso notuka mu bala ne bagamba nti atoyo that you don't see with anabo mwenge President Museveni ekyo alaze ensi nti musajja simuzadde mwangu nze bwenala post ya ramye nagamba mutabani wange nemugamba what do you learn from these people, from these young people bemulaba bano naddala abaana abava mu family nga genyo fete tuli bagagga naye kubanga bali humble and calm because nokukwata omwana oyo mutwale mu academy mu America asoma aveeyo oba mu Bungereza asoma aveeyo yenyini alina kubanga ali humble and calm yali asobola okugaana. So President Museveni kushituka kunachalinga abaana kyekyo tikyo ogimukola ki ogimuwa okay kubanga banatasha ojukira omanyi bana Kampala wanonga afunye ku sente kyebekola mu mabaala twanda tusubira abaana abakola fujje lisingayo wano bande banatasha nga bebagala amakubo neto inawo kye nesanga omuyimbi we Uganda nga yayimbe hit nekwatayo omugukemu nga ali ku baala bayina amagali gaabwe ne Jambia kati singa bibadde batabani ba Museveni ndoza kitwandi badde ko kiraba. So President Museveni credit ogimuwa nti yayinza kuba abaana be yayagala bakwatira ineji ya majja abasinga ababalinzi naki naye kyomuwa nti anachalinze bulungi abaki abaana be ayamwawukanako anachalinze bulungi yamwawukanako Genomuhozi mukambwemu kale kirujo geti anachalinze abaana but even Genomuhozi bw'omulaba okimanyi nga yinza okuyita siyo muntu gola nti atambulidde mmotoka mukaaga musanvu personalities mbiri when you see him bagamba bugambya isa naye teyeraga naye kanako akobukambwe oba tweets zoba zaadi naye zo za bukambwe naye nga ekyo gamba nti Muhozi yabadde mu baale egindi nakuba abantu mbonagigala ekyo teyakikolako. So president ekyo kimuwa ate teri atayagala mwana we kuba bulungi oba muzukulu we kuba bulungi. Yes naye nze ekisinga obukulu kiri nti kyenjo mu credit nti at least abaana be tebatufuukidde menace mburuhamya ali wali yakubya abantu amasasi mu baala bwaba ku terrain ya UPDF akwate. Okay good kale ensonga y'aba medical interns fuukidde eggwanga akayinja mu ngatto gavumenti eyogira kino abasawo boogera kino abasawo balemerako baganedda kalawensi kano mulina okukatuwa kubanga tukola mirimu waliwo anzijukiza mwala President Museveni omulala atalabikangako mbuye Diana mbadde simanyi nti walina omwana Diana wali naye tolina gwolaba very humble creatures. Yes kakati NRM ekyo ensobi President Museveni ne gavumenti ya NRM ze bakola eggwanga lino kankugereze ku president anatusonyiwa leero gwe tukeereddeko atayina president ayina kyakukikolera. President yava mu family background ngeringa eyange gye navaamu yegwe teyali nungi obwongo ne mweyimirira n'asoma n'agenda asomera ne Tanzania ku scholarship ya government. I understand President Museveni wali mwadde law e Tanzania mbu n'agigaana bwayagala political science. You understand? But on merit ekyenjagala abantu bashandala yininga bulungi on merit kyannaku nti olwaleero bo tebakkiriza baana babalala kusomera ku mukisa gwa ku sente ya mwi wa musolo nga bwe bagisomerako. Kungu medical interns bw'otuuka mu malwaliro gonna be babadde bakola donkey work kubanga buli mwaka babadde babaawo amalwaliro gali understaffed okimanyi ekyo kubanga medical interns are doctors baba bamaze n'okugraduatinga bamaze emyaka 5 bamaliriza doctor ono senior kyamanyi n'oli kyabamanyi ono that baba bagala bafune hands on experience. Abaana bano bebadde mu malwaliro ago nga badokita beebase gaps ezo bebadde baziziba bajjanjaba bannayuganda kakati gw'ogamba nti bajjanjabire bannayuganda ku bwereere bakole donke wa ku bwereere omwana bamuleetera omulwadde w'Ebola amukwateko bamuleetera mulimu risks mu kujjanjaba abalwadde essebo gw'ogamba bazifacingire ku bwereere. That's not fair. Nali njogera wano ne Dr. Simwe president wa basawo mu ggwanga naga nti of course boy basomera kalawesi kano kaaliwo ne Dr. Chris bali omusikenyi tumujjukirako mu myaka gy'ekyenda eyo y'omu ku baakulembera ennyo okwadvocatingira n'okutega gavumenti ku nninga okukubisaamu allowance emirundi ebiri
then jali 8,800 jigenda 16,000 yenaga nti omwaka ogumu gwe yamala ku internship nga surgeon yakola ku balwadde 800 omwaka gumu gwe guti kati government egati abantu ngaabo abasobola okukola ekintu ng'ekyo omwaka omulamba babeerenga bebeenoonyeza bwe basula bebeenoonyeza transport abatwala ku ddwaliro bebeewa n'ekyemisana kati gavumenti yage nti bo at the moment kyebasobola okukola allowance kumuwa bano abaabwe be basomesezza emyaka 5 kati munyagwa asomye obusawo nga taata we yatunda kibanja okumuweerera oba avuga boda okuŋŋaanya akasente asome genda maaso n'enteekateeka eyo mu mwaka guno ate agenda ate mu maaso n'enteekateeka eyo singa bwe bateeka mu ddwaliro ne bagamba temubaako kyemukola mutunule butunuzi nkugambye bwe butuuka ekiro badokita ne bawithdrawing aba interns basigala mu wards nga bajjanjaba bannayuganda naye kambuze ba MP muliwa MPs where are you but ensonga senyo abadde nga ajogera kula no si senyo nyeka I mean MPs where are you kino si opposition si chenare mwe kitu kyemwina no but I've seen no is one of those no, we even we wandibadde on stand tusubirawo naka ga parliament yandibadde soke seyimiriza business endala yogere ku nsonga eno sente ezamwe ez'emmotoka miliyoni 3 mu mmeka zisobola okulabika nogamba abaana b'abantu basula bajjanja bannayuganda bwe zaabwe zibuze kungu tubeere fair kungu olwaleero ba chairman beero C5 ba district chairperson ode babongedde emisaala ba RDCs emisaala abakozi ba government bonna emisaala bana abaana abajjanja b'abannayuganda ba interns the medical interns bwe zaabwe zibuze how many are they very few even in watunulira ka budget kabwe sente ntono nnyo bw'otunulira president sente zeyasuubiza okuwa ababaka ekyankwazi ekikumi wokubisambu ebumbi ameka 3 ba interns baali baagala sente meka bana let us be fair kungu fairness matters what is good for the goose is good for the gander is the money there yes but sente weziri naye wane Uganda ekitali politics is not a priority tekisoso wazibwa ekitali mbyafuzi is not a priority MPs mpuli ababanja milioni zaabwe 15 baze baba wako bisatu kati 13 kati babanja ne 15 zaabwe zimu bazaagala kazitandikira kasanyuka TV ko lya ne Mubarak Munyagwa program 1 on 1 oyogera kikubino tuwe kyolooza #sanyuka morning sanyuka 1 on 1 katujirva